Yes, nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kulisaayo obwakedde yonna yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Donald Trump lumukeeredde oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okuyisa strong warning okulabula ku mukutu ogwa social media ng'agenda mu maaso n'okulabula pulezidenti wa US Donald Trump ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kuno nno okulabula kwennyamizza eggwanga era nga beebuuza ddala Uganda diplomatic relationship zaayo n'amawanga agagiriraanye ssaako n'ageebunaayira gali gatya. Oli ku Yugi Appreciative gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Avuddeyo Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba n'akola okulabula eri President wa US President Donald Trump ng'amugamba nti ddiiru yonna yonna gy'ogenda okukola n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga Uganda ssaako ne Rwanda tebaliimu. Eyo yonna mineral deal gy'ogenda okukola tegenda kubanga esakisiidinga lwa nsonga Rwanda ne Uganda bagenda bba tebaliimu. Agambye any deal without Uganda and Rwanda to not succeed. Lwaki General Muhoozi Kainerugaba ayogera bino? Jjukira nti nno eggwanga erya Democratic Republic of Congo gye buyise lyayisa lipooti eyafuluma kuva mu gavumenti yaayo ng'eraga nti nno yayogedde Pulezidenti Felix Tshisekedi yayogedde ne Donald Trump babeereko ties ze baba bakola ez'okusayininga mineral deal. Kino kisobole okuyambako eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bawaanyisiganya nga bawa equipments, special military training ssaako n'okuba covering up ku mineral resources eziri mu Democratic Republic of Congo. Newankubadde Donald Trump yabadde tannaddamu mu nsonga zino, wabula abayeekero lwakiwulidde bo ne bagamba nti okusayininga mineral deals n'okuteekako sanctions ku minerals tekigenda kustoppinga lutalo kugenda mu maaso, era ekyo Tshisekedi yandibadde akimanya. Kakati abayeekera nga baakoogera ate tulaba ne General Muhoozi Kainerugaba agamba eyo ddiiri weenaakolebwa nga Uganda ne Rwanda tebaliiko tegenda kusakisidinga era teri ddiiri egenda kukolebwa. Kino kikulaga bulungi lwatu nti bw'ebanga Tshisekedi yabadde akikola kulwanyisa bayeekera bano aba M23 ate Muhoozi n'avaayo na insistinga n'agamba bo bwe batabaako ne Kagamero tekigenda kubanga kigenda mu maaso, kikulagira ddala nti nno bano ababiri babaakinga abayeekera bano aba M23. Era Muhoozi azze akyogera lwenye ne juzi yavaayo n'agamba nti singa aba M23 kisanganye balema okuwamba bo bagenda gyewambira nga bba ba UPDF. Tegeeza omulabe wa Democratic Republic of Congo be bantu babiri, Rwanda ssaako ne Uganda bwe ziba nga statement West bwe ziyisiddwa. Olowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Wabula Tshisekedi tannaba kubanga avaayo kwanukula ku byogerebwa nga eggwanga lya Uganda litandise omutegeerera mu decision ze ne diplomatic relations eya Democratic Republic of Congo. Kati wano buli Munnayuganda we yeebuuliza nti enkolagana wakati w'eggwanga erya Congo ne Uganda eri etya? Kuba ssaawa yonna wandibalukawo olutalo lumuteetegekedde nga luva ku sayidi ya muganda waffe Felix Tshisekedi ne Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga nti nno Chief of Defence Force abeera muntu mukulu nnyo mu ggwanga era asalawo kinene nnyo akontributinga ky'amaanyi mu kuzimba eggwanga oba mu kugwa kw'eggwanga. Ebyo ebintu bibiri. Kati weebuuze Chief of Defence Force wamu
kiku ebyo ebibiri kya contributingira eggwanga. Nkwanirizaako nnyo mu comment section. Gwagala otuyingako okkirira wansi w'ekigambo subscribe kikoneko. Abula mu abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo nammwe abajja mu comment section mbaaniriza. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So mwena muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, naawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mmwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso,
Mubagalizo subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubata na subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga mbagala nnyo era mweraba.